ekisooka njagala kwebaza Honorable Ssekikubo wanga n'olunaku lwe yali mu Parliament saalimu naye ssebo onzadde mbadde ndi bubi abantu eri mu kyalo bagamba ffenna twalya bannange siryanga najja mu Parliament y'omwenda ensonga y'ekintu kino nnene ekisooka bannamawulire mujjeyo likodi zaffe emirundi mingi mu Parliament eno giweranga esatu nga nsaba speaker ne deputy speaker atuwe in house twogere ku bakomishona baffe nansuubiza kibayita in house nga tumugamba titukkirize abamawulire nga bamaze bafulumye tutuulenga ababaka twogere ku nsonga eziriwo nga bintu bino tulaba bigenda kuba bizibu nnyo pa date ogiraba esaala gye tusoma mu Parliament buli lunaku prayer ya Parliament mugisome mugibikkule bannamawulire etugamba okuba n'ebitiibwa n'ebirala twajja mu Parliament ne batuwa ssente eri ewedde miliyoni 40 mu COVID ne bagamba nti baali batuguze nga zayita ku akawunti muka Katonda nali muze obuwunga mututte kalungu abiri nagazayo mu Bank of Uganda buli mbaka nazaayo ssente tuze mu Parliament abakomishona abo be balina okulaba ekizimbe ekyo nga kiwedde eyo chambers kati tugenda abantu bagenda kuva mu Parliament nga tebalozeza ku chambers mpya buli bwe tuyita batuvuma nze olwaliro ngenze mu bank bambi staff wa bank bandabye MP mpaka wekalungu ne bansanyukira ne bangamba hona lebo yitawo abantu batudde ngenze okulaba ne bagamba ngenda ku kawunta bankoleko abantu bagamba laba ajjayo 5 oyo kati ajjayo 5 ajjayo 4 ne bagamba kama bange yange yino na account mugirabe nzijayo busente bwange bwenfunayo bwenzijayo ekitiba kyaffe kiweddewo tewali kitongole kigenda kutaasa gwanga nga Parliament ya Uganda kyekirabirira ebitongole ebirala byonna amasiga amalala kati enguzi bwe yabanga eri wano okwekazaakaza tetuyinza kukkiriza buli mubaka wa Parliament ekalungu tuli basatu ndiyo ne Katabaazi Honorable ne Minister Aisha Sekindi ngenda genda buli lumbe buli mbaga wonna tubagambe bannaffe twasayininze dda bano bafulume ate olumala okufuluma soke tubagiyo tugende ku nsonga ya ssente kubanga olugendo luwanvu olumala okubagamba bafulume tudde ku nsonga yaki ya ssente 13 ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omusanvu 2021 ababaka bano basalawo okwekwata mu ngalo ne beewa ekyojja mu miro ababaka miliyoni 4 Solomon Akampulira Afoyochan ate n'omukulu Mpuuga ye miliyoni 5 nga leader opposition. Ebigambo bijja kwogerwa bingi kubanga baali bakalondebwa tegereza baali bakalondebwa nga ba commissioners already ne beyozayoza tyamwe bali kuweereza kubanga ne boboyogera service award ebaawo ng'omaze n'omulimo guggusa naye wano batandikirawo mangu ne beewa ssente kyetulowooza nti no kino kikontana n'essemateeka w'eggwanga kikontana n'etteeka erifuga parliament administration kikwata ne ku rules of procedure zaffe za parliament kati ababaka bano n'etteeka lyennyini erikwata ku bakulembeze leadership code nalyo likwata butereevu ku mubaka atuula mu lukiiko n'ateesa nga yeeteeseza ssente zaanaaweebwa ssemateeka oba omutyobodde Parliament Administration Parliament Act oba ogityobodde rules of procedure oba ozityobodde era n'olwekyo nga tusaba ababaka baffe bano beekube mu kifuba balekulire kati kubanga process etandise. Ekyokubiri tetuyinza kubanga yeffe tuyigganya abakenuzi ate ffe abaffe nga tusiisiitira mpisi kundi tetuyinza kuba nga yeffe tukulembedde omumuli eri eggwanga lyaffe ate ne tuba nga yeffe eggwanga tuliriddemu olukwe. Kyovudde olaba nga olwaleero luno ntwala omukisa guno okusiima n'okwebaza ababaka bano abatudde wano ani anaayambika ekide
kuluno ababaka bano bavuddeyo okwambika ekidde eri obukenuzi. Mbebaza ababaka ba parliament kubanga buli otulaga wonna bagamba mu ababaka mwabadde ki. Ababaka kitandikidde ku mmwe. Nsiimye nnyo ababaka ba parliament ono Sewungu mwebale kujja kubalibwa tuli ababaka 529. Nsaba buli mbaka wa parliament yonna gy'oli oleme kwekwasa olukwesikwesi luno na luli. Ate kakati bano baziyisizaawa, ate kakati batuula luddawa. Amazima nti nga parliament tutuziyisanga. Eye bottom line nga parliament tetuyisanga sente ezo. Nga parliament tetuyisanga nti no buli commissioner yeweereze milioni 23 buli mwezi. Tetukiyisanga. Tetubagamba nga tibazitwale kubanga ate nabo bamala ate bafuna ensako nga ffe. Bafuna akasiimo nga ffe. Bafuna amafuta nga ffe. Ate balina bulungiko nga ababaka banaaba babuulira. Kale nkoola buli mbaka wa parliament yenna. Olwaleero oyitibwa oyimiridde luddawa ku nsonga zino. Oli ku ludda lw'abantu oba oli ku ludda lw'abakenuzi. Oli mu kulya oba oli mperekeze y'abalya. Kakati buli mbaka wa parliament alina oyimiridde ku ludda ki tukubale. We need to stand to be counted. Olwaleero n'ebyafaayo nti bwe biriba biwandiikibwa nti parliament ye 11 ku nsonga y'obukenuzi yayimirira wa. Gwe ng'omubaka Ssekikubo akiikirira Lwemiyaga wayimirira wa ku nsonga eno. Nsanyuse nnyo nga ndi wano okumanya nti no bukyabulabanga lwa Mindi. We must stand to be counted. On which side of history did you stand? As a confuser? Ngabuzaabuza? Ngasiisiitira? Ngakubirira? Wayimirira wa ku nsonga eno? Nsaba n'abantu baffe ababaka mubajjukize bajje Bunambiro bayimire ku nsonga eno kubanga ono gwanga mujje. Tukubye gwanga mujje enduulu etandikidde mu parliament tusooke twegogolenga parliament tulyoke tufune olukizi oluyimirira okubogera ebitongole bya gavumenti ebirala. Neyanzeke tetugenda kutuula era nsaba babaka ba parliament bonna bawagire ekiteeso kino bakomishona bano tubajjewo. Ekyokubiri nsaba abalonzi mutunuulire mubuulire ababaka bammwe bw'aba mwabalonda bajje batekeko mukono kubanga kino kye tukola kiyamba eggwanga. Tetusobola kulwanyisa enguzi awalala wonna ne tuleka parliament. Tetusobola kutuula wano mu bukiiko nga tulwanisa ba permanent secretary okubuuzaawo obusente obutono ate nga ffe wano ne tusirika. Keno NUP bwe yasaba mukulu Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa olw'obukenuzi buno arizayininge n'agaana. Kakati abakomishona b'NRM balowooza ensonga za NUP. Kakati olwaleero tuli wano olwaleero okukowoola ababaka bonna ab'ebibiina byonna nti bakomishona bonna zino ensonga si za NUP, ensonga si ze bonna twakizudde nti beewa ekyoja mu miro ate ne beewa ne ssente za buli mwezi milioni 23 buli mwezi okwongeza kwezo ze bafuna ng'ababaka ba parliament. Mwami Mathias Mpuuga ndooze bye byamulemesa n'agamba nze siva wano. Kaakati nno twagala okukowoola ababaka ba parliament nti abakulu bano tebalina kusigala nga bagenda n'okutukiikirira awantu wonna nti bakomishonazi baffe kubanga buli lwe bafuluma eyo ekitiibwa kya parliament kiyiika kubanga bo baayiika ng'abaki ng'abantu. Tubasaba ebintu bibiri balizayininge nga NUP bwe yasaba na wano kye tusaba bakulu mulizayininge. Bwe kiba kibalemye tuli wano tukunga buli mubaka wa parliament aveeyo abakulu bano tubasindiikirize tulonde ba commissioners oba tubeere ne ba commissioners abasobola okuweesa
palamenti eno ekitiibwa. Bino by'okutulwa commissioner wa parliament n'atuuka nga abantu bamusongamu emimwa, uye yatwala ebitaano, uye yatwala ebitaano. Ekitiibwa kya parliament kiyiika. Twetaaga okubeera n'aba commissioners ba parliament